Ekibiina kya National Unity Platform wamu n'abakulembeze baakyo bavuddeyo ne bakongoola ekitongole ekya poliisi ali ku Police Headquarters e Naggulu. Kigambye ekitongole kino nti nno kakifuuwe ke musadde ak'enjiibwa, tetujja kukkiriziganya n'ebyo bye mwagala tubakolere ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira waaliwo okubanga okusamoningibwa n'ekitongole kino, poliisi yabayita yabawandiikira ebbankaluwa ng'ebayise ku headquarters yaazo basobole okuba nga batuula nga bawayaamu n'abakulu gwe muganda wange. Tujjukira bulungi amawulire ago twagabawa nga poliisi yawandiikira ekibiina kino ekya National Unity Platform ebbankaluwa kisobole okuba nga kibasisinkana batebyemu ku bikwatagana n'essomero lino erya NUP erya National Unity Platform School of Leadership. Omukwano wange ali eyampuliriza yeekuumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti no okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayigo gano, tovaako. Beera mujjumbize akuba gwe ensonga lwaki tuweereza information eno. Muganda wange gwe munankyukakika nkutegeeza nti no twerabira ku subscribinga. Buli wo subscribing oba otaddewo enkyukakyuka mu ggwanga yo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Womala okusubscribinga twerabira ku sharinga gwe mukwano gwange ali eyo. Tukomentinge, tulikinge tusobole okuba nga tunywezaawo amayengo g'omukutu guno. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mubeerako temuva ku mayengo ga UG Updates TV. Mbaagala nnyo yonna gye musinziirira, abali e Dubai, Qatar, USA, Saudi Arabia, Canada, mwenna abali eyo mu bifo gye musinziira okuba nga muwuliza amayengo g'omukutu guno ogwa UG Updates TV. Baganda bange mbaaniriza nnyo 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 byansusso. Muganda wange nga lwe twabagamba nti nno poliisi yawandiikira National Unity Platform ebbankaluwa ng'ebategeeza bagende babitebye biki bye basomesa ku ssomero eyo, biki ebigenda mu maaso ku ssomero eyo gwe muganda wange ali eyo. Era ekibiina kino tekyali kibiina kinabo kibawandiika kibagamba kyawandiika nga kiddamu kigamba nti no tugenda kubaayo nnyo naye katusuubire nti no temugamba nti tugenda kuba nga tusomesa bayeekera ku ssomero lyaffe, era tatusuubire nti temugenda kuba nga mu interruptinga activities ezigenda mu maaso mu ssomero lino. Era baakiika ku olwo olunaku lwali lwakuna. Oba okyalijjukira bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati ebyo bino ebyavuddeyo mu lutuula gwe mukwano gwange ali eyeesinza ku UG Updates TV. Ekibiina kya National Unity Platform kivuddeyo ne kigamba nti tetugenda kukkiriziganya nammwe mwagala tusabumintinge. Jjukira nti ekitongole kya poliisi kyetaaga ekibiina kino kibeere nga kisabumitingayo content akwata ku ssomero lino eno erya Leadership School erya NUP. NUP ebeere ng'ewaayo content buli gwe basomesa buli weekly basis gwe mukwano gwange ali eyo. Ekibiina kino kivuddeyo ne kigamba nti nno ke musadde ak'enjiibwa ke muzinire ku mpiso titugenda kuba nga tukola ekyo kye mwetaaga gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Jjukira ng'ennaku z'omwezi Julaayi nga 4 National Unity Platform leaders baakulirwamu Secretary General David Louis Lubongoya. We are responding ekitongole kino ekya poliisi kyali kibasamonalinze nga kibawandiikidde ebbaluwa eyava mu UPF nga beetaaga ekibiina kino n'abakulembeze baakyo oba kale abakulembeze babeere nga bapiyalinga mu mateeka mu agency wali eri Naggulu ku headquarters basobole okuba nga baddamu ebibuuzo ebiri relevant ebiri related okulankinga jjukira okulankinga essomero lino erya NUP of Leadership School. National Leadership School jjukira nti no lino essomero lino lituula Kamwokya, lituula wali Kamwokya wali eri mu kifo kyekivuddeko emabega awo kyekyali kihostinga ekibiina kino, naye ne bamala ne bakisengula kibiina ne bakizza wali eri Makerere Kavule. Oba okyajjukira bulungi gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati nga June 28 SCP Moses Kafeero, the Director of Human Resource Development and Training of Uganda Police, ngali ku behalf ya police nga ne police chief ono IGP
Abbas Byakagaba bawandiikira National Unity Platform Secretary General David Luiz Lubogoya nga babayita okubanga batuule mu meeting wali eri ku Uganda Police Force Headquarters basobole okuwaayo activities emirimu egya National Unity Platform School of Leadership. Mu kaseera tujjukira ka meeting eyo Lubongoya secretary w'ekibiina kino tujjukira bulungi David secretary general ono ow'ekibiina yali ayina okuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebyali biva ku sayidi ya poliisi eri sayidi y'abakulu aba poliisi bano abaali mu nnamba ennene abaali basuubiriza oba bateebereza abaali bateebereza ekibiina kino okubanga kisomesa oba kigenda mu maaso n'okukalinga activities oba oliawo nga tezigendera mu mateeka ku ssomero lino. Essomero lino eriri wali eri Kamwokya era nga kyagala bannyonnyole ebibuuzo buli wiiki biki ebigenda mu maaso ebya happeninga ku ssomero eryo Kamwokya. On weekly basis babire nga balipootinga biki ebiba bigenda mu maaso eyo ku ssomero eryo gwe muganda wange. Newankubadde baali bagamba nti nno bayinza okuba bye basomesa eyo bigenda kuba nga biteekamu baana kavuyo bisomesa ngeri ya kwenyigira mu buvuyo nakusobola kuggyako regime nga amawanga amalala bwe gakola okusomesa abaana ne babeera nga bajjako regimes ezibeera ziriko kati era nga poliisi esuspectinga okubanga National Unity Platform Leadership School nayo byeyenyigiramu. Ebyo nno Secretary General wa National Unity Platform we watugamba mbu abasajja bano ebyo badde batusuubiramu era agamba nti ebibuuzo ebimu okusinziira ku Siggi Secretary General ono Luiz agamba nti ebibuuzo bye baagala bye bino wammanga babuuza lwaki mwatondawo essomero eryo kyekibuuzo kimu kye baagala okumanya. Abapoliisi babuuza aba National Unity Platform naye babuuza nti nno abayizi bameka abali mu ssomero eryo era n'ekirala baadimitingibwa batya ku ssomero eryo. Ne bagamba nti no era tageti za guruupu eyo ziri ki era ayagala kubuuza baani abafacilitating essomero eryo baani abalivujjirira. Ne babuuza nti nno baawano bali loko oba bagwira era n'abuuza baani abafandinga essomero n'abuuza ne durations za programs ezigenda mu maaso mu ssomero era n'agamba omukulu wa poliisi nti ekisingira ddala obukulu oba amakulu kontenti ki gwe mukavalinga ku ssomero eryo oba gwe musomesa abaana. Kati nno Lubogoya Luis Secretary General n'ekibiina kya National Unity Platforms team batwala mbu obudde bwabwe nga bannyonnyola poliisi administrators nga babagamba nti essomero lino erya National Unity Platform Leadership liri simple, kintu ekiri simple. It is just a party function
party function gye tutrainingira abakulembeze baffe. N'agamba nti nno mu ngeri ey'enjawulo katusuubire nti nno temugamba nti nno mu kifo ky'okusomesa abakulembeze tusomesa bayeekera. Bw'atyo Secretary General bw'atyo bw'agambye. N'agamba nti nno poliisi yakitutte client nti wemba akale bwe mutwe mugambye poliisi yakitutte client nno bagenda kubanga bakontinualinga okubanga bamonitalinga activities zonna ezigenda ku ssomero eryo. Ekintu Rubongeya kiyakkiriziganyizza nakyo n'agamba nti ffe tetulina buzibu kubanga ffe topaleetingibwa mu Uganda era essomero liri wano mu Uganda ne framework zonna ze tukola za wano mu Uganda ate era ziri mu mateeka. Era Secretary General w'ekibiina kino ayongedde n'agamba nti poliisi ebadde esuubira ekibiina kya National Unity Platform obba wa report ku byonna ebikwatagana n'essomero mu weekly days nga buli kibasomesa babeere nga bakitwala ku kitebe kino babeere mbu nga bakitunulamu. Ne bagamba nti nno ekyo twakigaaniddewo ddala tetujja kukikola era request yaabwe baagigaanye tebajja sobola kusabumitinga buli kyebasomeseza mu weekly basis okuba nga bakiwaayo ewa DPC kukiira poliisi. Nagamba nno topics ze tukavalinga ne ba different facilitators. Luis agamba after the meeting mbu tubeere nga tulaga poliisi ebyo byonna bye tukola negaa nedda tekiriiyo. N'agamba ye poliisi ddi bwe yatandika okubanga egetinga interest mu ssomero gye liba lisomesa byonna byonna ebiva mu ssomero ery'obukulembeze poliisi waki yandibadde egetinga interest. Era babagambye mu nkomekero nti guno si gwe mulundi ogusoose kulaba nga mutrayingwa okuggala amasomero. Era Secretary General w'ekibiina kino agamba ye yeewuunya nti security agency aba atya nga anokolayo National Unity Platform okubanga likozesa essomero okubeera nga litraininga bayeekera. Era n'akyewuunya nnyo ng'omuganda wange ali eyeekumira ku UG Uplift. Naye nkutegeeza teweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange. Mu bukulembeze n'abakulembeze abalala agamba meeting eno eraga nti abakulembeze aba poliisi baadde baagala kumanya ekigenda mu maaso mu ssomero lya National Unity Platform School of Leadership. Ku nkomekero n'abagamba nti katusuubire nti nno temugenda agamba nti nno essomero lino erya National Unity Platform Leadership of School lisomesa bayeekera. Era mwagala okusinziira okwo okwagala okuliggala. Era Secretary General ayongera okuba omulanga mangu kubanga bano abasajja bano bandyakyuzinga essomero lino okubanga balipaatikako nti lisomesa buyeekera. Abasajja bano bandyakyuzinga nti no lisomesa buyeekera ng'omukwano gwange ali eyo era akuba omulanga okusinziira ku lipooti eyavaayo ne bye bazze balaba. Agamba nti nno nti we twafuna previous report eyo eraga nti nno tuyitibwa ku kitebe ekya police headquarters ng'era kiraga nti beekengedde nnyo okubanga olaba nti National Unity Platform yagguddewo essomero yalanchinze essomero ne baagala nnyo okumanya ebigenda mu maaso mu ssomero ebyo ng'amasomero ga bulijjo bye gasomesa naffe tetwawukanako n'abalala. So ne parties endala zibadde n'amasomero gaazo naye poliisi tebayitangako tebataataaganya naye balemedde nnyo ku National Unity Platform School of Leadership. Lwaki? Naga abasajja bano kati gye bujjako bagenda twakyuzinga nti essomero lino lisomesa buyeekera
era n'akuba omulanga eri bonna bonna bannankyukakyuka bakomulwedi bonna mwenna abali eyo. Mu kuba omulanga nga bukyali abasajja bandikyuzinga essomero lino ogamba nti no ligina kuba nga lisomesa bayeekera gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. So birungi si birungi, poliisi kyeyagaza essomero lino nange sikimanyi, kubanga terisomesa lyamagye balyagaza ki? Kutegeeza tuwerabira ku subscribe.